Alright, it became a culture mu kibiina kya National Unity Platform. Buli wabaawo n'ennaku enkulu, abakulembeze nga bakulembeddwamu His Excellency the President bayita famire z'abantu ba bika bisatu. Abalina ab'eŋŋanda zaabwe nga baakwatibwa nga baali ba struggle, abalina ab'eŋŋanda zaabwe nga baafa nga baali ba struggle, n'abalina ab'eŋŋanda zaabwe nga baabuzibwawo nga baali ba struggle. They normally call them, ne batuula ne bawayawayaamu, then later on ne babawa ettu erisobola okubayambako okubayisa mu nnaku enkulu. This time round, enkya ya leero omukolo guno gugenze mu maaso mu maka ga President e Magere. However, unlike other days, ku luno omukulembeze tasobodde kubeerawo in person olw'ensonga nti ate alina okuba nga ali kalangala ku Rwale, wabula asindise First Lady Maama Barbara Itungo Kyagulanyi omukiikirira, era famire zaabo abasobodde bazze ewaka e Magere ne bawayawayaamu ne banyumyamu, then First Lady n'abakwasa ettu. Wabula nga abakwasa ettu, njagala owulirize okwogera kwa First Lady Barbara Itungo Kyagulanyi, then tukomewo twongere okuttaanya ensonga eno. Thank you so much. People power, our power, People power. NUP, everywhere, tuongeremu amaanyi. People power, Our power. power, People power. NUP, Everywhere. NUP. teri kisinga maanyi g'abantu. Mbayozaayeza mwenna okutuuka mu nnaku enkulu za Christmas. Twoza kummunyewerere tosisinkana. Sikimanyiiranga bannange. Era mpulira ennaku okuba nga nina feesi ze ndaba mwaka ku mwaka nga teri kikyuse. Abantu baabwe tebalabise kubanga tebatulazeeko nti baabano we baabaziika, kyova waawano we baabasibira. Mwaka guno guweddeko bannaffe be tubadde tutuulanga nabo wano abamu baatufuddeko. Monica yakugendako awo ennaku eziyise, era yoyo mukyala Kibalama abadde atera okutuula wano, kimanyi mwenna baabalikira. Era tusaba Omutonzi omwoyo gwagulamuza ekisa. Kiruma okubanga weewaddeyo banje munno naawe n'ova ku nsi kuno nga tofunye kuddibwamu. Naye abalala tukyaliwo. Ate neebaza Katonda nti mukyali bagumu, nti mukyayongera kubanja, kubanga abatuusiza ku kino kye muliko mumumanyi, era mukyasobola omutunula mu mmunye ne mugamba nti mwagala abantu bammwe abali mukomera, timwagala basumululwe kubanga tebalina musango. Enamba yeeyongedde omwaka guno naddala mu kiseera ky'akalulu. Campaign buli weeraga wabaawo be bayoola, buli weeraga wabaawo be bayoola. Sikugamba nti campaign ebeera mu nsobi nti oba teri mu mateeka, naye ffenna tukimanyi nakyemalira atidde nnyo, era akozesa obusungu obusembayo kuba kimanyi naye agenda. Njagala okubeebaza okukumaakuma abaana bammwe, ne mubatwala mu ssomero. Taamu neetuuka ne tuweereza school fees ne mubatwala ku ssomero. Taamu neggwa ne mutuwa report. Mwebale kubeererawo baana bammwe, mwekubireko ne mu ngalo. Abalala bakoowa ne bagamba bannange, abaana bano
kambateeke wonsobola batuule nga nange ku mudaala tutunda akamere tufune kye tulya naye mwebale butagivinga up mwebale kuba bagumu tuli mu nnaku nkulu tuleme kudda mu mbeera gye tubeeramu bulijjo njagala olwaleero tukiriziganye nti tusobola okusimayilingako kubanga omutonzi agenda tuzaalibwa munnange Yesu Kristo yazaalibwa ajje ku nsi kuno atununule era ku musaalaba kwe yafiira ebibi byaffe kwe byakoma naye olunaku lwazaalibwa tulujjaguza nnyo kubanga lwe lunaku lwe twafuna omununuzi bameka bakkiririza mu Yesu Kristo basinga muli Christian era mbadde saba tukiriziganye nti olunaku lwe tujjaguza Christmas lwe lunaku lwe tulaba omusana kubanga Katonda yatusindikira omwana w'omu ku nsi akole ki atukola ati atufiirire ku musaalaba atwozeeko ebibi byaffe atununule era mbadde njagala kuba encouraginga buli awulira nga alina ekimuzitoweredde ku mutima koola Yesu kubanga awulira era awonya mbadde nsaba tukiriziganye n'ekisembayo y'abantu bamu be mubanja muyinza okuba nga muli wano ng'ennaku ebaluma ng'embeera ebanyigiriza naye gye bali bagumu kuba bamanye nti kye balwanirira kituufu kyate tugenda kituukako nze ndi mukyala nga mmwe buli lwe ndaba nga omwami wange afulumya ennyumba simanyi obadda lwe ndaba nga bano bantudde kumpi simanyi oba banaabeera bamuleko enkeera naye ye aba akulaga nti agenda era anonye buwanguzi kati n'abammwe nabo babeera naye ku fronti yendowooza yemu gye bayina nga ye kati okuba nti babasibyeko kye babasibye tekitegeeza nti gye babasibidde emibiri n'emyoyo bagisibye buli tugendayo bakyaliro laba bagamba mweyongere mu maaso fe twavaawo naye musigale nga mulwana kuba kye tulwanirira kyekituufu so saagala mbeere banyiikaavu abaamwe bammwe gye bali bagumu kuba tutuukayo ne tubalaba beeraliikirirayo akatonotono ne beeraliikirira mmwe be baaleka eno ebwera ate naye naffe tujja kukola nga kye tusobola mukwatiraku ako akatono ke tunaaba tusobodde nammwe mulwane makazi bannange kuba omukyala abamumaanyi abakazi tetutera givinga up mbadde mbasaba musigale nga muli bagumu kubanga gwabeererawo abaana bo bwe balaba nga obugumu bw'olina nako bajja okubeera confident okusigala nga basigala mu ssomero n'okukola emirimu egya bulijjo se temumenyeka mangu kumalamu baana amaanyi tulina tulya Christmas tono tuli mu kalulu ka budget kadde katono naye nsaba mukakkirize mu butono bwako mumanye titwabalowoozezzaako era twayagadde okusharinga Christmas nammwe Shifra njagala kumaliriza n'okukwebaza Shifra yakola mu department ya welfare ku NUP Shifra yeekubiriza Shifra omulimu guno tagukola nga mulimu gumuli ku mutima kimuli ku mwoyo ze mbeera ze Katonda bw'ate bwe yamutonda muntu w'abantu era abeererawo abo abeetaaga abalina obwetaavu Shifra teyanziza nnyo Suubi yabategekeddeyo ka Christmas cake olaba nga atudde awo yagambye baleete omuzindalo babaterewo akayimba ka Christmas basale n'abaana abato keeki bagirye Suubi si kyekyo Shadrack agenda tuteekako musiki tugenda kusala keeki etunamala okusala keeki then tulyoke tugabane ku ebyo President bye yatuwadde okugabanako namwe Alright, yoyo First Lady Barbara Itungo Kyagulanyi wabadde nga ayogerako n'abamu ku bakyala abalina babba baabwe nga baakwatibwa era n'abanjulira nettu ettono omukulembeze yasobodde okuba nga abawa ng'ayita mu kitongole kya welfare ekya National Unity Platform ekikulemberwa omukyala Shifra. National Unity Platform eyongedde okulaga nti ekibiina kino kyanjawulo ku bibiina ebize bivuganya Museveni.
ekintu kino ekikoledde emyaka 5 5 years ng'ekola this thing every year ku Idi, Easter, Christmas n'ennaku endala enkulu. Abaana nga baddayo ku ssomero babawa this little they can, olw'okuba nti balumirirwa wamu ne bazadde baabo abaana. Wabula wabadde ayogera speech ye atandise n'okujjukira mukyala wa Kibalama eyafa just of recent, era n'abagamba nti essaawa zino yandibadde atudde wano naye Mukama Katonda teyamusobozesa. Omukulembeze olwaleero tabaddeewo, wabula asindise mukyala we First Lady Barbara Itungo Kyagulanyi. Bambi nkiwa batadde smile ku faces z'abano abantu. Vidiyo eno ekutusibwako Jolo Quality Properties. Gomvubuka eyezimba oyina omukisa okuba nga you own a plot of land at only 1.5 ne kibanja mpola bazikwata. Kuba essimu eri awo wansi ate obeere nga weeyagala Christmas eno.